Gavumenti mu nnongozesa mu tteeka lya Income Tax Amendment Bill yabadde eyagalirira Bujagaali lisonyiibwa omusolo okumala emyaka 5 nga gavumenti egamba nti kino kigenda kusobozesa ebbeeyi y'amasannyalaze agakolebwa ebbiriro lino okubeera wansi. Akakiiko ka Palamenti ak'ebyensimbi ensimbi alipoota yaakategeeza Palamenti gavumenti ebadde yakufiirwa omusolo gwa buwumbi 462 mu nteekateeka y'okusonyiwa ebbiriro lya Bujagaali omusolo okumala emyaka 5 okutandika n'omwaka ogw'ebyensimbi ogujja. Akakiiko ka Palamenti kano kakinoganyiza nti newankubadde gavumenti yesinga mu bbiriro lya Bujagaali terina wadde ennusu y'amagoba gye yali efunye nga n'ebbeeyi y'amasannyalaze ekyali waggulu. That's why the cost of tariff, why the cost of power is high. And as a result of the high price, this company has been making a lot of profit. Akakiiko k'ababaka bano nakutulwa omubaka w'Obudadiri West Nathan Nandalamafabi kategeeza Palamenti ensonga gavumenti yali zitezimatiza bwe batyo ne basaba ekiteeso kya gavumenti kigaanibwe kyokka abasebe bano basonyiwe omusolo okumala omwaka omulala gumu kisobozese gavumenti okukola okunoonyereza myezi 6 egiddako. That the agreement that the government of Uganda signed with Bujagaali was very unfair to Uganda. That said, we have met all our commitments. Bujagaali has been collecting all their return on equity and all the tax repayments and interest. But there has been profit which was being made, which they were not entitled to. Unfortunately, they were taking away that money. Together with us and all the stakeholders, we go through the financial statements to establish how much money they have taken over the years so that we can really take that money to consolidated funds. Tariff power affects everybody across the board. And I want to tell the government of Uganda, even if it involves us going to explain to the president of Uganda, we are ready to do it, because there are people who fear to tell him. We are here to tell him that we are being cheated by these so-called investors. Spiika Nitamunga ataddewo akakiiko ak'enjawulo k'abantu 9 nga kakulembera omubaka wa Shirwa Municipality Dickson Kateshumu akalagidde okwetegereza entambuza y'emirimu. Work together with the audit, work and find out what is happening in that area, and thereafter we will have a meeting with the executive on this issue. I will have Honorable Taebwa, Honorable Mara, Honorable Mwanga Chivumbi, Honorable Karim Masaba, Honorable Nathan Nandala Mafabi, Honorable Katesh, Honorable Katalin Loy, Honorable Nakut, and Honorable Afoyo Chan. Those are 9 members of the select committee. And this team will be led by Honorable Katesh. Akakiiko ka Nitamunga kawadde emyezi 3 okulaba omulimu guno gukoleddwa. We need a report to that effect. Obedi Lutale, ne lekyo nakisiba kusakidde eggulu lino.